ennyo alina obubuuzi era buli yakulako nejjajja awo manya wakula nejjajja byasobola okwogerera akula nejjajja abadde oli waffe bwali abadde agala amanye nti oli waffe bwali wewe Gonna say hi? Say aya okugenda kumbuuza ati elate nyabo elate nyoko Anenge bandabo bandi bizabo balikuwa mmoja sana RFD n'olunaku olwaleero mukama katonda obulamu bwammwe emyotono gye mutuusa engalo amuna akasente katadde mu mikono gyammwe omukama mulungi ekiseera kyonna era ekiseera kyonna omukono mulungi era nti embeera zaweewaawo olunaku olwaleero ate ndeesa omwami w'amaanyi mu ggwanga maanyi mu ddoboozi ne maanyi musikasiya musomi wa mawulire taata omwami mufumbo MC ekanga omukolo gw'okutaliiko ku mukolo gwo simanyi oba eyebeera mbaga si mulala omwami Zambaala Blasio Mukasa bwe naye abakyala olunaku olwaleero Blasio oliwulidde basi muli mutya katonda munaye nkwagadde ng'okutandika ogambye mukama mulungi ekiseera kyonna. I always love to associate with people abamanyi katonda nsanyudde nnyo ate nga kutijjo bali kukifaanana nkibulidde nenga eba miruuti naye nenzukira oli luuti nemanya wagende ewomusajja wave waffe ngambi wera ekikuba gyawonya mukwano olwokusigaza erinnya lya luuti ng'olimbakapiki si munofu nnyo bandi wali mukwana kitegeerekeka naye ffe tulina abaguma ate omumanyira Blasio lyerinnya ly'eddiini St. Blasio tomumanyi oyo Saint mulamba kagamba eddiini ebiseera ebizaakye zinnayawukanamu because remember Church of Uganda yava mu Catholic Church. They protested from the Catholic Church. Protestant. They are saying ngeri ekyali wamu mu Roman Catholic mu 1508 bamugera ko musajja kole byamaanyi. So Blasio lyerinnya mu luzungu balita Blaise Blaise wali olitekola ku president balita Blaise Compaore yali Blasio kakati waliwo abalala balirekayo ne balita Blasio kubanga mu Greece balituuma nnyo oba olondodde wali omusajja alimeyo nnyo nga bayita Bill Blasio erinnya eryo so lyerinnya erya ddiini Blasio amannya gonna ganfunya naye kyeneebazaako kimu bw'okula n'ejjajja abasikazi abakadde abo katonda abawa amagezi ag'enjawulo ku balala Asinansi Nasimba ow'ekkobe enyanguza yandeetanga buli kitukulooza nti kyennina kyekisinga obulungi ku nsi yonna yanoonyeza ku linnya lya Blasio nanga nti ojja kunoonyeza Blasio litegeeza kabaka kati nenkula nga manyi Blasio is the king nendyagala nakati abo lironyerezaako ogenda okulanga mweri naye yafuna nga ndooza yafuna nga gyasomasoma ebintu bye najja n'abinnyonyera nga Blasio ebyo byolaba ebalituma babubaka kati ngamba ate nambawo yakutuuma Mukasa nga gwe mwana mulenzi eyasooka yali amaze ebbanga ttone ng'anokonya omwana omulenzi ng'ayina bawala era mbu bwatonya bwotwagabaga bwezi bwa mukisa gw'olina mulongo oli w'amaanyi nengamba soka otuuma Mukasa maama buli wawula nga mpitibwa Mukasa mba musanyula nze mulenzi eyasooka omaze okufuna abawala 5 abawala olinga maama katonda wange jajja ddunga naye tofaanana baana bo munnange oba weekuuma otya nze neekufuna ng'obayiwa otyo naye ne maama bwe yali 5 yasooka abawala 5 nga tanafuna ku mulenzi kati nze mulenzi eyasooka ate n'asanyuka yazaako abalala yasola abaana 9 abawala 5 abalenzi 4 naye abawala bakafa balima kikaza abawala 2 naye abalenzi bana bakyalo kigadde abaana 6
abasomesa mama yabayi ekyo kintu kitosinga omulimiza mama ye waali wali Florence Sara Nakalebe namusi maama ndooza kyo kintu kyasinga okukyakulaba mu ntaana ya mwana we ababiri bagenda bato oyogera naye tebamulumanyo because bafa myezi 3 4 saaliwo ndoza temanyiza okwogera bweru yali bingi byembuzaako ebitonotono maama agamba yali afunye omulimu nga tebamukiriza kubeera n'abaana nga bw'omanyi ebiseera ebyo weekololera wakagattagatta jjajja n'akolaki n'antwala ganze tandika okutegeera kubanga banganda ali wakati w'emyezi 6 ogende wa jjajja nga naye teyampayo lwakuba yaliyo tanjagala naye ndowooza byamusukkako byesagala kumubuuza nnyo bwe tuba tusinganyizaaogana kimanyi yali anjagala naye ndowooza byamutabukamu era ndakula manyiza jjajja yanzaala era nga nze nyombesa n'abantu ate nga nejjajja ne bamubuuza nga muganja omanyi abaana akusobola banga amusigonzaala agamba feeko amaze enkuzaala kanange mala kula mu pifiri awo nenga naye omuntu akuzaala banga bamuyita maama ate nomuyita jjajja kwega naye nga wali nali nga nkakasa nga ne bamugamba wamba jjajja gonzaala nze nakuyonsa ku bbeere lyange linolira bali ekyo kyennyina yajjanga naye ne bwe yayagalanga okuntwala nga sikkiriza yali yankwata era nzijukira olunaku lumu yali andeeta anzija essemuto andeeta ekasawo bagamba yantwala neebase kubanga jjajja mugaa nti mulwinde nga yeebase mutwale kati nazuukukira mu takisi nenkaaba kati bwenkaaba enyo abatakisi ne bayimirira kabuga yigwe akaabira omwana nzaloko omwana omubbye ne bambuuza ono ye maama okonzeze simumanyi anzibye ku jjajja mu kyalo maama mukazi wadde bamukwata ne bamuteeka ku poliisi awo awo nga kutekifalaawo bagimalinga ewambuga awo kyabbi omwana kawempe wonderful n'abeerawo bambye ebbanga kakati bamala kukuba mu kyalo okunoonya nga tewali nnyo simu okunoonya simanyi alina ogonda bakubagira amawulire bakuta omukazi yabbye omwana kati bagenda okumaliza ngaingayi maama ninga naye kwola ate jjajja ye yali nnya okujja n'amutaasa ye ne bamuta n'ateera nze nezirayo nejjajja awo maama nanjirabwa ku mazzi nze nakuzaala ate onsibisizza so obudde bwonna namumala nejjajja naye wemala fifiri nga ntegedde mubayi fifiri omyaka awo 89 jjajja ali nga otandika okulubuuza ennyo osanga n'abaana ne bakikugamba oli jjajjaawo so jjajja naye yatandika awo okuga naye ekituufu olinaani amawo ebiseera ebyo taata yali alwadde kati nga ngenda okulaba taata antwala okulaba taata mu ddwaliro yaŋŋamba nti kitaawa onenyemaamawo naye taata ebiseera byali mulwadde nafukoza akakyenda mwena ali muketuli simanyi nze kyenzijukira kimu omutwe gwamuluma enyo nzijukira bigaba bibiri ng'ayogera nti munsikyemu eriiso lino omutwe gulumumanyi omutwe gwamuluma ate teyalwala nakusatu nekitandika okuyita abamuloze bitulibana batusabira bamuloze nsoli badde bakayalira omulimu ogwegombe babadde ebyemirimu engwe ebintu bisikyayagala nnyo okujjukira binene nnyo sobe babadde ku mulimu simanyi gundi yamugobe ku mulimu gwono n'aguwoona ate osega yabadde akola ennyo so nabiwulanga nga babyogera naye ng'omuto naye nga nafunako keebimu naye nga tenjugera ekyo bwe kuba bagenda ne bamubuuza nti ono obumanyi nga tajja ng'awoza kimu munzije mulimu eriiso omuto tumumanyi tata wetegeja maama saabeerako naye yadde namulaba ali ku kitanda era naafa bamusenda mwena akati ndowooza taata ndowooza biyagabangayo kukuyambiyage wajjajja nejjajja ndowooza nebitatambula bulungi abo maama nagamuka omwana wange ndeerayo onengenda ngera kukonayo bifo nankubye ebudde ebyuzize ennyo nemulangira nobusigo nzaala banwanzirabu ekyejo tuli ejjajjajja nze sirima tonkwataku ngeno tuuke wa maama nga byawufu maama nyaba olima akwetisa olusegese lwenzi luwamweti tulina okugira tusiiba mu nnimiro nze nangubye engalo omusajja yali alina obwala bwange njalata munange kati kuolwo yekiva kutya ne anjusi
tuwerekera ente nali njagala okuwerekera ente nga bamanya abantu bomukyalo tuwerekera ente tugenda mu kafuba kaita gwali mutale yekasawo tusangayo amazzi tusangayo abaana nga bawuga tuvudde ku lubimbi naffe twagala okuga tujjamu engoye tuwuga kumbe maama yali atugoberera gekye yakola nga ajjawo engoye ze zonna tubadde tuwugiramu tuli bwerere tuli mazzi ngaddeeka n'engoye netukuba mazzi ati wali ngoye okutambula nga oli kukunya etteeka ngaengoye maama yazitutte nga ku lubendi twavuddeyo dda yatunyega enkumbi n'engoye naddeeka n'atulinda nga tasalikako musabe atufuna ndagala tusiba ndagala tunoonya tusaliikiriza tetwayitako mu kkubo butereefu oyiteeyo mu bbali mu bitoogewe ala nga tutuuka waka twamusanga yalinza ddala nga n'omugwe yabutane kuli walyaka nze tomu eriya n'ab'okukyala abala babiri maama wange namusisi bwe bali yakuba yankuba akati nsooka omwana gatwadde ne kakyanya kati nzirukira ebigambo bibiri ebyamundeetera ennyo okunyingira nendooza bwali buto bambi byona kati alinga yakuba olubale lulina wano mugamba maama olaba byokulya nze bwenkulangera kuba musiribale naye nja kuleeta emmuli nja kukuba naddamu ya nga tonnanzita nze kankusooke nga bumanya abakazi b'omukyalo nanfa yankwanga bwemwatanga tonzaala nze nekwesibakukuye mukama nyamba jjajja ajja okundabako mugamba tondeka eno omukazi gweno omukazi mutemu ajja kunzita siyanzaala jjajjaga omwana ngangambye omukuba omwana wange nzirayo naye ngampulira maama agamba jamusobola maama tonatukokonze ŋŋenda maama ŋŋenda kati ebiseera ebyo nawe waliwo obuzibu bwa school fees ate jjajja tokola totanedda UPD yazze that's 1996 okupade 1997 bangika 1997 UPD yazze ojja kusobola mu UPD ate ono n'omwana mugezi semuto kasifaayo oba kasamba nga nina jjajja oba tulazeewa oba tulidde ejjuni oba tutulidde emmere ye kasita abeera awo era efujjofujjo teri bulamu fujjofujjo naye nayagalwa nnyo jjajja okusinga abaganda bange abalala bwana bo bajja netubajja ne babamba netubeera nabo naye nga nziraavu simanyi jjajja yanjagala bwagazi nalimu nnyo amatantatanta gokubeera smart ndoza jjajja yanjagala bwagazi nga bwolaba nakulira nnyo mumikono gyeye nanfuula bwange kubanga mujjajja nga yalinga tagala kumujama kubeerawo buli kantu kona nga wakalese bulina okukasa nga yalisosoga naye naye njagala nnyo from the human expectations with the particular community. Buli mwana akula abeera nabyo naabwe mpoze mwabe Kampala feffe n'okusamba n'otuyana nojja n'okumuonebweba nakulinda ng'otulo tugize bire kusanga ttaano ezo nakugira genda onaayo ate oluggi n'aluggala kukuyigiriza enkya oleme kugira n'aluggala kakati nga bw'omanya anaabira mu kigo ky'essanja essemutwe kale ate bw'amala okukola ekyo ye n'ayita ebbali n'agenda n'afuna olweyo oba onaaba najja n'aluyisa kabina bwati n'okuba ate ye ne yeekweka akuyigiriza nti tebanaaba kiro enkyo naabe nga bukyali era twakola tumanyi nti waliwo omusezi bw'oba onaaba akulumba n'akunyonyoogera yerabika ye yabikolanga ye kenyini gitegedde bwange bwana nensoma primary yange tusomera awo kijaguzo primary school kijaguzo munjibala nentandika secondary school ga kijaguzo ekita St. Denis kijaguzo kyajja mukyalo essemuto mugomola nga bwenva neŋŋenda okusoma
Akati banyolo okutuula simu yaffe senga wange oli ng'apa kusenta byagamba akati mwana wange weebala obadde kito mugezi naye bw'omala simu yaffe okoma sente ezisigalidde ziweleke ku batuubu nga tewali sente amatanta naawe isomero ndi wakabi naye nga bagenda olumala simu yaffe osobola okubeera nekubatuubanga kubanga sente naawe zakwetetenga yate ebiseera USD yali tenajja neno nga no sente mbega zetusasula ebiri fiizi mama nga naye nziyamukwata bange mukazi watwali ezo biganyi yate alina mulimu ki mukazi watyale twanzirika walero nagenda ewe nga naye mama yali sinyatiri sinyatiri awe nawumulirayo okolaga amatanda getukola naye nga naye mama alina kiyakulekera gitijajjekantu bonna kwetugaanira tugenda osajjajjange yali ankozesa nga nze osobola okwogera olaba yangambaganye tutogenda nga mukifonookawo ne batategera nti obaddeyo nze byonna byonna byenkola n'okufuuka ow'amaanyi training jajjange byange egamba neva notuuka mu kitundu ne batamanya nti obaddeyo olwoba obaddeyo sinasimba yaizi mukulembeze siki naye ngaekyalo kyonna akifuganga yemukulembeze nga nze olaba lumu twagenda okuyimba eyo mu nnyimba z'empaka ngenda okutuuka nga tebagenda kuntegeera ng'ate bangenyimba aluto nayimba besi nga yalina eddoboozi ate talina eddoboozi ddene ne taata yalinabo yayimba besi isonaterakukoboza mukazi kyayimba besi ne bamugjayo n'abawanvu nabagenzasinansinassimba katulako ebisebukabanyeyigange nga abo bantegedde era ng'ate ngamba nyo togenda nga wantu n'ovanga tunatukigedde oba tulina enevali mu ggwanga oba ndasaba ki radio kuva buto banzuka nayassa radio zengezi ng'ekinsumba omuntu omunene gwebule weddoboozi eddene ajatya mukaledio naye nga kaledio kakatono bwekagana omusinto omu ajatya mukaledio ako eyo nenjonoona gasirabamu omuntu neninda eyobulanga kabadde bamugjeemu era ekyo bwe yayagalanga okunkubirako okwonona radio ze nakula ninakula kuledio sozi kadumukasi amala okusoma amawulire giraga mufukamire musabire omusajja oyo atuuke era ze kyatusinga nokuleeta mulede nga obeereyo nga n'abantu bakusabira nga tobiriiko olumala amawulire lwepa omusomezi sozi kadumukasa bwe gaggwa mufukamire munange katonda waffe tukwebaza webalora omusajja oyo asomere aterezeza eggwanga atuuke bulungi mukazi bwamwagale abaana tusabe n'ebitatukwatako oyo bwaggwa mulindwa muwonge olwamala ng'okuweereza akubayi baali bagitambata agasafa wanguwe omusajja oyo eggwanga lina aliterezeza bulungi ebirowoozo byazebabeera awo era tunawuliza agasozi kadumukasafuwa byetwawulizanga ebirango nebituuka zijajja olina bimuwuliza kubanga ebyotajja bibuli alina byakola wavaayo ojja omunyonyera tibabise gundi negundi era okuwulizamu oba temuli weewaffe eise muto mugomola oba teri munyonyole wonderful ekisegere naye kwagaba ebyo nalowoozanga nga mbonya bene ebyanyambanga teyeebakanga nga simubuulidde njiri bakagenda okwebaka n'agamba jayo bayibuli zambaali otyayo noonya olunyiri lwosoma buulire enjiri nogajajja olunaku olwaleero tugenda kusoma mu kitabo ky'omubuulizi osoka bwezonjaha n'osoma omubala okusoma nagamba oyigamu okimbuulira kakati wana ombuuzi yali ategeza bwetyo mutunakweyisa bwetyo nakola bwetyo awo olyoka weebaka ndosatenga ebyo byenkola one byandikiriza oluganda nnyo akatulwendiddeko n'okutuuka kati mu church of uganda ekyefudde wamanyi because bayibuli kuwulira njiri nina god given kwaya mwenyinjira na mirembe nyingi ogamba byeyampa byebinfudde ow'amaanyi ekyokola tenanyambako nti yagiranga nangamba nakubanga okusomera nza nenjogera naye olusubugu namba you know what my granddad planned something and so I need to speak to you in English nagira nangamba zambaali mwana toyogera mu kizungu bw'osomedde mu kyalo tojja kwogera luzungu osinga b'ekampala never ab'ekampala ekaboogera oluzungu lwabwe bwenjagala bwolowooza soma obutabo bw'oluganda njagala oyogere nnyo oluganda nga bwe naatuukanga ku kyalo ne mu kitundu bw'obeera nga babuuza nti ani amanyi oluganda wano nga gwoliwo togenda okuba omulimu nagamba togenda kwogera luzungu osinga b'ekampala leka ab'ekampala balwogera ffe nangamba oluganda luno olaba lukyalimu emyaka emirala 10 erojja gulujaako ja mu luganda
ne bwe nakumanga ukole mu bulya makolo nga takagala nze ye mukyala eke yagenda nga ekijaguzo eyo n'ayomba nga bampadde ekigumba jjukira ebiseera ebyo yo speaking vernacular bakimpadde kinkubiza emigo ng'azambalirawo mukubye waaki n'ayomba okuva eno era natuuka ekisana mugaa nti oyo omwana mumuleke omukadde ajja kujja natukumira kumira tufuuke abagabira mumuleke ayogera olulimi mama nnyabo era kiguma ngolo mukisaba kyeyagala manyi ojja kummanyira ngende ngamba ejjajja so bwatyo weyali abantu ab'ekampala be bajjanga babeegombanga kujja kampala era nga tujjamu tuwummulya naye nga munnange ye woogomba ni baani yabajjanga si bamaanyi nnyo abajja okujjako basengapo bwe bajjanga otulaba naye era ngera bakunyumiza kampala olwo bwe tugenda tujjabo twawummulyanga okuketfalawo n'obala ku mmotoka n'olaba abantu nga bwakasafa tuliba mu kyalo noddayo ng'obwegoma naye nga ate era omanyi tusobola kujja kubeerayo n'ekyokubiri wabatuukanga mu ng'olusobola boogera lungi nnyo kwe tobisobola kubabeeramu boogere nga nze sinyumya naye ng'ate ninamu kiri jjajja ngamba totuganga wantu ne bakusookooza yogera oluganda lwese kutegeera nanteeka okubawa naye kati nga nze kyembasengako okumbulira ekampala nina okunyumya emboozi z'omukyala ate bazagala okuwulira okuyigga okuvuba kati ebyo twalina omusajja eyatuyigiriza okukuba engoma taata lwaka simanyi oba akyali nayo kyo twagendanga ewuwe okutuwa mu ngoma okukuba naddagala nnyo okukuba engoma ng'ogenda obwa okukuba ku ngoma ate musooka genda kuyigga ne batabani be bamala okuyigga bamukuteyo omusu oba engabi awo ne mulyoka mujja n'abawa ku ngoma kunoonya nfa za waka genda mwasire okwasa kuleekaana engabi ejja edduka egwe mu kitimba oba ensozo nadde muyigga oba musu oba mutimiti kati mweyawuzaamu abamu ne bajja kubeera n'embwa ababiri bagenda kubeera wali ku kizigo wogenda okubeera ala mugenda kubeera eri mukwasira n'okwamira kati engabi weewulya bali abajja baleekaana abajja edduka eddeeno ku kitimba gye mwakitadde kati nga nze ate mukwasira ndi muyiriru kubanga abagenzi okukola enso amaloboozi okwepena mama nnyabo senga nepena baba okwepena kakebe dulu kikyawo sonko nabeeranga mbawala olumu kinakulira mbawala bonna byonna kwepena sonko era nga tulikola okuzindisa kino ekipiira muno mu kiwato gonto jandya yatulwanyisanga akagalo simanyi kavuddeyo byonna byomanyi emizanyo gy'omukyalo nawe nga bwe gimanyi egitubeezaawo byonna twagikola ngamaze siniafo akati anti senga bwakapa nti sente nziweddewo omala siniafo ng'okumaawo nkaba amaziga jajjansanga eyo mubitooke twalinga tulina muganda waffe kati n'okufa mwana wasenga waffe balinga bamutanga Alex kitwakkiranga eyo bambi nga yekagubakkiriza yali mukulu kufu nga yekagubakkiriza ogenda essemuto okulaba ku firimu kati nga era bwamala okulaba firimu yakomawo ewaka okutunumiza firimu kati nga yatusinga ekitiibwa ewaka kuba nga yanyumya firimu era nga ne batuba tuli emmere oli oterekako kubanga lwaki twamusasulanga mmere era nga oyinza okuba oli emmere tukomala bwettoka Alex n'akufunira bwati omanyako nino lekawo ate tolina limuwerawo kajjajja balaba nga muwadde emmere anyiiga namugamba olya kubaana emmere kati ng'ogibikako nga bajjajja nzikuse nja kulya edda enjala ekyakuluma naye ng'oleseewo gy'onaatwalira Alex mbitooka akunyumiza eki firimu kati jjukira kyakola nga bati nga bati wamuwadde emmere nga nengejaga nga bulijjo jingo nyingiddewo atakala ng'olabira ddala agenda kuginyunya kati ng'ennaku weba ekuluma ng'omugamba kati bwe bati wamuwadde emmere nga gamba gweddayo tojja kuwulira firimu yange kati nga owulira bubi nnyo okubeera mu banno nga bo babanyumiza firimu nga tewawaddeyo mmere kisinzira kiwateresewo naye olina okumuwa emmere n'enva kati olwo baali ndooza agenda osanga Alex nga bali Alex anyumiza bano bato bange bo firimu nga nze sirimu gange eri ennaku enuma nkaaba nanziza wabbali jajja okimanyi senga yaŋŋambire yali azza tulabako yaŋŋambye nti bwemmala siniyafunga nkomawo okusoma ekikukwataobulinga olisinga owammakulinga bagwamba nze sente tezisobola kukola naye nga ŋŋamba nange mulaba talina naye yali mukazi nyo asobola okunzonda
sente sola kukola ne mugamba jajona zesha nja kulwala okugu ndwala omutima sente zebana ampeereza zo kujjajaba ojja kusoma ekyokubi yonyamba ekintu genda kati osome nnyo oyite nnyo gavumenti ekuweerera gavumenti eweerera abayise nnyo nti kati tokola n'oyite nnyo naye ngaovudde eno mukyalo gavumenti ekuweerera kibati nenkwate nenyingira okubaabo senior 4 olwo ndi senior 4 bayi yabiŋŋamba sinnatuula na senior 4 ambulire ndekakakutaddemu nze nnyo sinatuuka myaka gifa mpeera negasukaali era tunyera ddala awona nati mbonabo akati nakokubiri sinatuuka nyo gamayanyedde sukaali kalimu bebamanyi ngaagasaaki gambonyabonyabubonyaabo ge baba banoonya kakati angumya aŋŋamba nti gwe nnyamba oyite nnyo gavumenti egenda kuweerera naali mulalo nnyo ku ssomero nze kuolaba naye ng'ate nze mulalo omugezi essomero gweryaga nti ali stable naye mugezi nze nnyimba nze nkuba eŋŋoma nze nkuba volleyball nze nsamba omupiira nze nga buli wamu weni nze nzanya table tennis wonna ekijaguzi kati nga nebimu ate ntandika biva amate natandika biva amate nga busomesa banyiiga yavudde mu kwaya yaffe tayimba naye nga njagala oconcentrating okusoma nga nedda naye nga byonna ngoma mbiddamu naye nga back of my mind nina atunde abo baali bansinga baliko nonyoni kama nga akiyamba ebibuuzo nga bijja somero nga tuli aba bafunye first grade kati ebiseera bye nakaseke baali bakagite bandooza ku luweero balangirira abafunye first grade mu nakaseke bayita senga senga musaka nga bamanyi bayita abazadde jjajja ayita basenga bajja kati nga bamanyi mukyalo bujjagenda omukambala mu first grade naye waffe mukola ne bandi yakuba bagakulembeza ife abakabitulabo bebani abo bafunye first grade kakati bakwa musenga wange musawo bamitamire bunze Doris nankata kwentwalanga taata kangule yali angambye ekirala yali senga Sara mukazi watu yali amusaasi naye nga baali bampenda baali babi kati senga musawo mire bunze Doris ajja kumukolo yakulite si nyingi nnyo ne fast grade size zino ezisooka ennyo toba munaana naye fast naina bakumira musanvu yalina y'amaanyi naye ekirungi mukyalo bawulire fast grade tebamanyi okakwosembya erimu abiri naye kaga omwana bati yafunye fast grade fantange katonda buyitirivu waka wakuŋŋanya oyinza okuŋŋamba kaawo jajjagano bane ne uniform bamina neyazika kati omwana wange ono yanze fast grade tugifunye kakati senga bwe tumala okukomawo ewaka emikolo giwedde agamba jajja gamba ali ono mutwala ojajja mutwala osobola kuddiramu wano olaba afulidde fast grade mukyalo eno tutwalire tumufaako alya ffene akola tusasula emitwalo sibayegera ku kyalo ogamba osoma fyonna nakyamaanyi nnyo kiryawo kikugamba ojja kuba wakasogenda mu mwanyi nogano nti olaba afunye fast grade mukyalo tuyinza okuba tulina omuntu gwe tulina tulina okuba tulina tusuyumbusa mutwalo singa wange okuntikka nkuze nange ngamba when was it senior 2002 olonkuze naawe terinajja nnyo kwanzuka lijja mu senior 5 kwanzuka nakubiranga senga omusaba fizi ngasokaangisebo masisotennosebumana muganzezambaga sokanga linnya lyoyo oyogera ebidda nga lwebazijja senior 5 awo wali nalina katono nnyo nga nyima na soprano nalinga muppi nga mbeera namaaso nga katono akalowoozi ozanye n'okuzandoza mukama yali aliterekedde nga lijja kujja lyajja senior 5 awo kati munange andeete Kampala nga mwana wange mbeera wano nabweru najjanga okumbulangera mumanyi tubeere tujje nabwerwawo ekandika okunoonya eri waliwo amasomero agaali gansabye nga bagenda kunsasulako ku ssente Mulama Mulusa Academy nga nago nandigyetaaze naye nga muno ekinsanyusa ono aŋŋambye tujja Kampala
ninge yali nalifunye amasomero agaali gansabye mulama ziko omusajja wantaji musisindoze yana nyini mulama yajja na buziwaka dozano yajja na waka tumano yo mumumpe mulusa waliwo amasomero agaga akinina agagali gateke tufunye passport agagali gatusale ku masomero nenga nga okusigala mu jaamu senga gayi tugenda Kampala senga nga nkuba nabweru tuke nabweru ngatiringa kyalo nange jemba kukufufu ekibwa bidwe konse Kampala dala yo mwana wangu oli Kampala onotanda katunga bwayise seneta kola nenga juke buchalo badobuka kumuswali ko mwani bakedo kasta Kampala tinga tunonya basomero batukira Caltech Academy anga bampa bulungi bampa ngati mzendo za sente zali nyinyi nenga cyo kungamaneka jezisobola ngati bampa nakulengenda yo ubonele bumanyire bwali bworuka busatwa unetisize bitabo bumanyite manyite mutula konse ntyaba wala ntyaba wala musajja watu mutude kumanyite manyite ataka musika kubi senda kumanyite kamuka ku ukambye gwenja tujja kuko tukana kama masango nganza ngamba senga ange ngiwantu tute sijja kusobola yo siwalunzi kakati na yero akwana yali anonya wangambira seri yali tazina nga mwana ngana denno ngagara kugamba yali yategera birabye koze yali aroza nsijja kusobola kwa musasi the fees nazirabye ngana yali teplaneta sijja kusobola yo nenda fike sobola ya ubalitaka zogi woba saswe ntwaro musango kitungo cyati sobola siya family sense sinja kusobola koze kale ne muka ne kakati Rajabu jaso nako yali ayina mutabani wa mita Rajabu jaso nche Rajabu jali ate yajja kwanguza ngenda kwa musina fatu jali musina 6 wamanyi sobolo jja kupoze mabonza awo bontwala era ngenda tukara Rajabu asabo mpira yegoro kitanga kwa kabi kusomera kazo mukwata ko ayira bimi zabara ne bakungana ngavenda batia nayenga ndeke sabulungi wow sobolo musawo yali asabise nyo ngagara nsome busomesa era atwala nga bakola mege ono korokuba kwa ukora wakuita atulaba wayitiro okubara mu kyalo wano genda kola mege akati nza benesu tununa munga atuse samuneka ngende umusajja nga mugawamma muzeyo le bakwali yoge okubala kama yanyamba kujambi nali nakufuna mu credit credit nga credit neka nina history wangu namfunye mu diture nina economics bino binasinze okuyita nina oluganda nafunye mu D1 muganda kola hege luganda musete byanka era ndagenda kusabula hege ya mzee bula kuma wambuza mege tableta kifabula nenga ndi ku hege luganda kwa luganda langi iyi ajabro ko yali selebu wangu nange yana yangu okusumbro mangu nesimera ku entertainment prefect katonda bwange bulungi nzenga bakashida kabana bafumo gende bwayise nzengola te ufuse bwamanyi mwana yagala genda ko gwirija ngukwe katiti obwado utanze kwetega ya wono sababu kusamweta mkeno kutandika okwana byali bitya wenfuna mwana bambi obajali mukazi mukwano gwange kyacho liita sayogera nabiranga era wawo mutugola wanga bwafuna mugajanga okuyamba kujanga kopere notice baba tozayo obimanyi nawe ngafike kwana yombo cyane umukorera bintu yaruhuza arabenze ngabwe muyambe nyera mbi ebintu era neyisi muyambira bwerere aha nakundi banyako kana bakono bango yali kalipara omula yali mutyaba abonga banyino kunyamba yamba ko bamanyi musajja watu abogera nnyo naye poko muro kinendo simuro ngano bayino okugusa nano mugamba wita musajja tunora kulanga yogera nnyo naye no kola senior 5 yange ne senior 6 ndimala kwa nafuna okubira munana sina 5 sina 6 wendi kora awo wali obuzibu ngendo jimara na tukora biliena hadi muvaka unga tulende ebibuzo nyingira katemba yamonde semeta hemen katolugwama nyingira katemba orumufude kubati bale tugenze kupa theater tuli kupa theater ya kupa theater femulembo gwamanyi gotwaje twaje noyo kawuta gora bakakande kati nasa gora bazanya nga mikidadi
nze abo bonna bonna twajja bangi nnyo wapange kusoma kaka tuyingira Katemba ani akutaddeko ani akusomeramu ansomeramu Katuno bwa Mayalanga kiki ekyogedda that has been pardon Simanya nyayina. Aisha Nabiri mukizanya. nedda omwana oyo atulize omwana otulimbye otuzizze oba oba gwoga bino tetubimanyi byoba obeera gende maaso otubuzaabuziza wamanga oyingira wekupa yingira Katemba okutusoosera muno tekyali kyangu wakati yasooka tubuza muvuddeeyo ensi bakubye mumaze okukuba amanda mumanyira mulooza mujaggawulira bano njagala omuntu ng'osobola okuleeta abantu ekitono nnyo 10 mu theatre gw'omu ndi wa mukyalo ndibngabawisagapa oteekwa okwanga buba ogenda okuzanya ekitone nnyo twagala theatre nokufakira nga onaku okubaga abantu sabasokera batuka ku kasege twaninga abaana 25 nateeka kasege jakasoka akyasunsulamu ajasta pabera wanyatomanya oyagende batadde mutusanze mu Bosco Rwama abansirikidde babeera awo Jose Senabulya bebagaako genda netumaliza ne batulondamu abaana 20 bakubye twajjanga munaku okola lihanso ne bajja nga mumanyi kuba wadinze kwajjanga busina gamba imagine oyina simanyi zanya manyi noyingira oyo tumwagala kati tumaliriza kati agamba nti wadde mu 20 netusigaza njagalako abantu 10 because already nina babosikolo babakomye bani akuzi kyamaanya tugenda kukola both Diamond SM and Diamond Production kambule sagala bani kama ikapale bazina bani abo mama nyama bakuna makatonda wange twanonye njagala ko 10 lero kati bakinene bakoze bandi abo bani abana bonabo kati abana bagoro bajje kati awo nga nakola jikati baliyo tuze agenda njagala ko 10 kati 10 ngenda lino ndabati kwa menanzo de muzanya ngenda bawa ticket ya 50 azimalawo yasigala kwatumanya oyina abantu osobola n'otunda atayina tiketi bezikulemerawo todda nakudda genda basente z'emitwalo gyana todda kwaga tiketi zalira mitwalo VIP shop mu Kampala nga mmanyeni nkubidde basenga nkubidde bajjajja buli zitambuza nga guwazanyira ddi ewakatopu wali oli muyanje negwendaga tiketi tanzikiririzaamu nti ndi wakato ngambye Katonda wange ngandabye ngenda ewasenga mugasenga ekibazo kyange kyonna okimanyi kubadde okuzanya Katemba nakola bulungi. I am now getting close to people who are already in true radio. I am associating with the celebrities that I want to have in life. Naye bampadde kutunda tiketi zino yamba senga terwawo azesi tata nkajja tata ne bonna ab'ekika omwana ateeka okuyingira Katemba tuna kati kyakunda emitiketi gyo ngikuwadde tiketi ng'azigabaawo ino atata kajjere yase lwampaka nga bonna bamuga tujja kujja ate mulina okujja mubeere mulaba omwana ng'azinefena ndibage kisumula production ensonga ngenda kuba ku stage mujje munda nga bonna baga kyekyo tujja baagulako ndoza 10 kakati endala 10 nezitambuza mu mikwano benasobola bona bakubiranga baani abo bonna begasegase nkubidde ku nawulirako abaali bazunguza bamama ku chache nabwe wena sabira ngene tulako 10 senga zisigaza zakika omazeewo ngumye 10 yanambe izo batata bajja kuja ntunze ko 10 mwana gwenga tuzanya nti okuzanya ticket netufirwa mu kyalo senga yasobola kungamba ulo kimanyi tufiri batata bonna kino kendo kusika pula yawe yinze genya tubansalaga ko bapita pula bapita pula ere wapo oyogera namanya tebagamba mufiido mazeewo bampita pula ya pula tufiri bapijagenda kuzika kata hapo sasa tiketi zeze mwezi za tapayo tolito kasa watu zeke 10 mweke 10 kwa magari ya gani
Ninganze kuba kigamba njagala okiwuliza. Musajja ng'ambe kyakomawo ng'azirina. Tadda. Nakuba omulango omunene wazisusayo kyamaaso mpira kyaloga omukirizaawo omugana mukama wange kasolo gwange. Mwana gwe neebaza omukazi amwita wakati yavugana pasta Olivia Wamala wogo mujigala ngazanira wakati rwamu. Manje Olivia Wamala ngamukubajja. Olivia Wamala ne omukyala mulala ali bamitaajati. Eyatuulanga ku booking ya emizannyo. Abo benakwata tiketi nakeera nenzija nenkuba omulango omunene nembanyonyera ekintuuse basinna nabakatolo kwamu tiketi zino nandi zimazeeyo kwange 10 nezira abazadde bange bazinsa abantu bagenda ne tufiiridde sina kwe nyoga zinsa teyanyega ngagamba ati zinto ziriki teyaviramu teyanyega nanga neseto zigenda bazatuza tiketi nazo zituula saategera kyaddako nanga agenda otule munda mu theatre era kye baakola kitegera leero bo kye banyamba banti nati 20 zenasosono zimalawo kaakati enkya gwe tugenda ozanya kata agoba leero tukuŋŋaana ffenna eriwago mwena mwambuke waggulu bwe nkusoma nga wamazeewo tiketi ng'otuula ate amazeewo oyita wali n'ofuluma nzenga sinategera kuba bali tebaŋŋamba mumutima nima kunoonya ebigambo mukama onyambe bwampiita ngenda munnyonyi ateeka twafiiriddwa mu kyalo soogera mu mutima kankana yasooka kusoma oyo nasa mikidaadi nga yazitunza ali akola eyo oba mugwokya byuma golena naoyo nasa kyeyune yazimazeewo nasomayo n'owokubiri nalogagamba nikino ekisajja nakirabirawo tujja kyagala zamba ali flash omukazi wazimaze endu akati bali bakusomeko nga balabakuba endu naye nga gwe wamazeewo tiketi jangu nze nazimazeewo naye nga mumutima bweŋŋamba mukama katonda era bwe namalawo nga tumaze nga maze okuyitawo nengenda nebaza Olivia Wamala oyo nebaza noyajaamwebalimu awo batulukutinga tusigala tutandika okuzanya twakola bata tutagira mizanyo mingi okukoma tulugunya doti kufana obutanya gwani waliwo gwe twazanya ogwo okufana mingi awo gye twazzaako awo miyitirivu nyenewo gwe twasunga otambula nnyo okufana obutanya gwogwo gwalimu okulonda Katikkiro okulonda obaka gavumenti okulonda Katikkiro ogwo gwalimu batugende twaguzanya ne Masaka eyo agi ne bakufa kataale ne kudda ajanzirapo. But how was it for you, the challenges wasanga bakwaga tukafira yalina musente by then? Sinali nkola nali nkyagala nganza okujja obuzi zinadduka nga buddusa okuva enabweru paka kukupa theatre bigeri kati okuddayo nga mmanye kasiransikazaamu nnusu zange lusambu zo zijja kunzizaayo olinnya motoka alisa Apollo yabisatu oba mu kibuga yabisatu nekuteeka ebwayisi kati wali nenkakola kati rediyo kati bino byona bibaawo kakati ebibuuzo bidda eno mukatemba batandise okunjaga tutandise okwewaka bikatono bwamatambula nanga atuteka ku WBS omwana nyambi nti maama nnyabo ngenda okufuuka omanyi kati amaze otandika otambula nange nfunye obuvumu ebibuuzo bidda nsanga muzeeye wakaba ku Bandundu bemaze okugaga baali babinoonyerezaako bakozi bakinga oyise bulungi gavumenti ekwadde ogenda nkozi kusoma busomesa nga gwe tosanyuka nze nsanyuka bwagenda enkozi mbongende enkozi nsoma obusomesa ebyo naawe olwo timing y'omuntu yakyuka dda wali omuzanyo we nazanya basajja mpologoma jagala nga basajja mpologoma gajula endulu neyaleeriza owekirowoozo ekina nakanga musawo nga musawo bantu sijja nze nogenda kusoma busomesa eyo lwaki emirimu gyetunoonya gyonna giri Kampala obugagga bonna 98% buli Kampala mukyalo eriyo 2% sidda mukyalo nze nabaayo namala ojja kusoma mwana wange teri ajja kukolera nze nja kukumala oba tosobola kumpeereza Kampala agambye kale bw'oba osagala osigala Kampala osoma koosi yange ogenda sikubeera musawo kozi kikyo nze yakola Hegel Uganda ankutte antutte mbasawo banneeyo
waliwo yabagonde ba orthopedic office emulagaawo agenza abanyumidde mukwano gyo omwana wange mugesi wadde abadde akola arts naye asobola okukyuka ajja kukola ebya science ateekwa okubikola ajja bisoma omusawo teyakayana nange omusajja yaliwo yali apa interview nga ntwala ku kisenge kinene waliwo skeleton nga ngamba ku skeleton eyo giba gineemingi nga nzijukira mu sikaaliyo mulemera ku sikaali teyatawaana yangoba bugobi agamba senga wange onoomunyamunya wabwerere natandikirawo sikaali ng'ebirala nkyabijjukira ngamba wababeerahinga boy simanyi ngaejoyi simanyi bolojoyi nga nabo balaba siina kyenkimanyiko yadde sikyayina abasajja bantunula nga bangamba obadde okola costume senior ngenda nkendeza nga bangamba obadde okola costume ege Luganda ngababuuza senga wange why are you bringing this man here? Omwana obonyabonya waabwe omwana abadde akola ege Luganda ate omuteeke mu sciences nga boogera ne senga wange nga bamukakanya ngambaako twaddeyo eka twogera onswazes ebintu obadde obina oganye buganye nakula naye tojja wakiro jagenda ikozi jajja waffe jajja gyali bambituwuliziganyamu yamusanyufu ogendayo n'omulaba nodda yakuumula nakati era naye yamusanyufu awulidde omwana akola bulungi singa ngamba nze kati nkumaze ebyange naawe ewakojjaga kujja olye okute webake sibwenakozibolemwera wamwanyinaze naye nza okuddamu okunyega ku byokusoma okudda kubeera nnyo banzaala gavumenti ekwata osoma ikoze oganye kuti tosoma obusawo onswaziza tomanyi ngende maama wange kangereke wa maama ngagende wa maama mama nga muyitira mbaki naganya okugenda enkozi maama ndi mukatemba semberedde abantu batuwaseera batufuula atunda ntwale ngamba akatolo bamagwamme kampani omutwalo akasanvu omwezi oli mulwe otegeera bulungi nga maama nje kino kino kyagala dda nagamba kukola ku rediyo nakuzanya katemba ate bano bwe baliyo sombeetaaga maama asige naye nga bagamba eteefa etuusa mugenyi tuba tukyaliawo twogera kojja wange ajjaze kulaba ku maama bwe baddiŋŋanako bamuyita kojja kalizo ye mwaniriza tumubuuza agamba ate ono amanyiri nati mutabani wange ogedde akola ki wano ati nange yamaze okusoma ye makeere yayisa bulungi naye aganye okusoma tyaganye kusoma ate lwaki ogambye tusiganye kusoma bagambye nange nsomereko emakeerere nasomera nnyo mu kyalo ngendeko emakeerere nga ngamba results zo ziriwo nga nzimula mwana nga mukulu namusinja kuyamba omwana nja muweereza naye ogenda kunyamba ogenda genda okole Bachelor of Arts in Tourism lwakina kampuni ya Tours and Travel eri Botswana so njagala njigaziye ntandike ettabi eddala e South Africa so bwe bwomala okusoma ojje Botswana kuba bajja kuba bateredde obeerewo so that when I start another company in South Africa nzija beera South Africa wano olwokuba bwewakwata tojja kuwumbulira buli tukukola lugamba nagwakalabaalaba mu company bulungi nnyo siina kyennina naye wana ebigambo byogeddwa ngenda Botswana nkubye endu agende genda Makerere tatwala kapula nyenze nsabye ekifo e Makerere bulungi nnyo bakipatatuwalis essanyu musawo mugambo gamba nange senga mukama akola ebyesa ntandika first year first semester mwaka okusooka ngukubye ampeerera sente zijja nzanya ne katemba kwenye wakati wa maneza inaze zo mukosi kubasani fire rumana ngokusoma nokenda nozanya katemba because that is what I wanted mwembera nbasi tuzanye bizanya tude ino kwesoma life is moving on ngabwe najibala second year second semester kojja bamuza lazimbi okugulubwe okuve Botswana yamara weekend nafa second year second semester kojja nafa kosi jensoma ye jinkamba ebye Botswana yabiŋŋamba sirowoozangako nakukola mu ebyo afude nabyo ne passport yafude nayo ate naagifuna kyasoma waliwo bakuŋŋaana nga bamukabira bannange kazibwe bannange ganze nga nabo bano bakaba babimanyi bannange okuba omulanga ganze era ngamba life yange yonna ebishaka yansomeseza ebintu byekyayagala
era mama yasanga ke nga tunalozo nga bana nga agudde nga sikaba sikuninga tunabuso boli obadde kanga tumanyi biddako nga amasika go gavambo boli katobula nga kubo mulanga nenga gakkirira go kabwita obulampula abona bukulu kusebudda site second year but second semester but sinajisasula sinajisoma ya second mpiti kunyo sikirina ebyo mwako mulala mulamba sinagumala ngandi mukama katonda okikola 007 ya senga yalayira yamala alina mbodde basenza isi nsula we ndiye mmere nkola kyate njetazaaki sizeye nawe nambe bane wawe najja sente so ekirowoozo okukola kwegyo kivaawo era mugamba batusasula emitwalo ebiri ewakatulu lwange zitusobola kunyamba bantu wange ebiri ogimanya mitwalo ebiri ezo nagikuŋŋaanya gyensasula so nsaba dediya tandika okunoonya ekyokukola mpose ngenze mukupoota misana mbeera mukupoota kunabweru okwo sinawe sapoota katononye you want me to give you my kaki nakitadde ojja kuvuga oba nagisibye simanyi nawe ojja kulaba tandise okupoota tupoota n'olunaku lwa 15 15 ebitaano byakulya kyamisana olukumi gwomusaala nange wesapoota wesirira akasajja akamukaoke kali kasawufoba nga towummula tekakukirizanga kuwummula ne bwawummulanga ngate nokatukola bwe katujereka webawereza omusenyi gundi kalabagaki ota kiba kisono kyamaanyi kirya nnyo kifuna katono ennaku eyo banna alla ziba ziwera 12 nga mulowooza munnyuka mukama olagiraga mwiwewe eggaali endala 6 nobula okufa katonda wange gaali 6 wiribaalo ez'omusenyi omunamutabule mukoze wiiki mugalero munafuna ku ssente mumaze okola munamuna mujjudde omusenyu najaga muganda omugagga alabiseeko leero tewali kasente nango ddayo ofa kati waliwo fundi wange yalinga mwami katongole nga ngira manyi obutali sente zange mukama naye gwe sente ozaaga zaaki topangisa osobola basengaawo akuliisa sente zaaki nviira naawe nange nenzira abanenga naye eyo n'abakuwano bwoti sebe byonna byonna nembikola naye bwembivaamu nga mmanyiddwa nnyo ngamba kakiridde ekyose nowedde akamyasa nankalawa kawedde kafudde kali kaweddeko kati onani anayogera olimba voice tefe tujja kutandikirawo ekitundu ekyokuda ngenda namirembe na bishop samusana kitundu eziweze n'okweta kale katogereyo kana akagweyo tulitandikirawo kasojja kundaba kakati olw'ekirowoozo kijjatese mba ndi mukuwa akatemba guli akisingano kimpa sirikidde oyo emani bwana ono byokola n'ebintu byokola nyo nali nabo sikiti bwenzanya nga nayita short kuloboze nasoma amawulire g'abadiikula bikimu abansirikidde baseke eno paka stage bwetubeere nawe omumanyi byetukola bya paka stage nga nayita short kuloboza nemba wamu amawulire gaddiikula ng'abafa yani mwana guli n'ebintu byokola olina kubanga okola ku leediyo nsirikidde naye ng'ekizibu katulu kwama yatulabiko mu 2026 nkole obulango bwa Ssebaana Kizito nga yeesibye kuba president nembukola bulungi nyo nabadamu omukono mumwetaaga mumusigaze enge mmengawo ogendawo ngani mama yaniyeza nerinya teritegerekeka andi kato yankamusaako kanetandika okukola ebyange ebyokunoonya omulimu ku radio mukiseera ekyo ngenze ku ddembe ngenzeewa ejjukira omukazi bamita Christine Mawadri bambi oyo neekazaako nga neewoze suuti yange nga ngenda bangoba ku reception waliwo koro gwaliwo ono omuwala yayima mukama nsaba ontondera omuntu mbeera bangobye emirundi mingi
Do you have an appointment with Sirina? I think I told you get out now. Katukuru and never suit. I never buy an impact when going to give them. Hey, never I have a business idea with that. Madam Christian Mawan. Nina. Can you go to Zuraga? So she told to come on Egani. Oh, Italy. So I have a business meeting with Madam Christian Mawan. Oh, that's great. Can you sit there with her? You have someone who has an appointment. But I said a business. If it's business, allow him to come. You business. You said, what is the name? I did some bad last summer. Why are you here? Mama, for what is too? Put on the natural somebody who won't have one for wow. Mama, for what is too? Then you got to put up with it. No news. When the name got it, you so what? That's an African that is that's what was so much too. But the market and Yata was you're not even in Kava. She felt sorry. None you know be one animal opinion. Now, so far we don't have any placement here, but what can you do? I don't forget about William. I have heard this man's voice is a bit okay. I think we can use him in production as we are trying to get where to place him. I did a bit of production. So there's a production now with a production of him. If you want to say I can judge one because no problem. See now what you for okay. Sina Enkura, citizens, but I almost recovered this transport the city. Then in Nekoba, Misana Tuku. No, about and radio Tiger FM. And now we're Kucharo. Bambuzania, you could have been attending to the Sopaning so Kucharo, and I don't know who Telemuka came before we will see our way. Kabuka Jabuja, I'm Peter Brian. And take an application, take a program, and it is a Zambari plus. So together we interview. When you get up into Soganga, to bread, you know, it's from an hour to remove what causes Baban to my interview. Because you invited him for an interview. So, honey, Yakuis. Chico one way papa so what? Who's what on somebody plus some Casayen? Uri Musiru. Moya Garati. I have come for an interview for a very activity. Also, so much coordinate my China Cardiac, Emma Kere. Arriba. Doesn't necessarily so much devils and you're not going to departing. I don't know whoever can wait. I got the Jagatan. This is the one. So now, Peter Moore, if you yacht. Nanga, because I'm not going to leave Gambo, Jacora. Come away, and up a group yab and to a set. Mukesemo, the Monaco. No boom water, no race now. When I might get a morning show. Yeah, man, I took go sing every Gambo. So I never know training to Suranga to training. The Basuna one was saying, training up for a parade. Was saying, I was saying, what? I just think of Yanni and was saying, God, the Basuna one. Get to Suranga, great take this. Send it to Kazan. Almost everybody is Yasoka, but some of the birds of Taylor from the time of more than Abaca, more than Asunga Moons and Nampa, the lady Takasesa. What about the super? If it's done, that we get Comacha. So Garia, that they didn't have a producer. Producer with absolute mind. I don't know about reading on air. Put each other to name savage with a Castagna Mapesa and the Gambo, air. Buricho, you get at you. Chivachu. We're setting up a Margarin, but you're my zero community, the town, the Coffee wedding, got about famous train of Bazusa. Not Palingara, we don't know. Now, not which I'm going to feed the Bible of the field. It's feeding God. Nani Gama face and the Gambuka, now so gum. Get the Chigam in the chamber. To bring the door down. I said, if I meant to drive me, you can say, didn't have a you get to walk with the very high. Can't be to walk with this. Man, one night, but to do the other time, you can oversee the sea. So then I got come on.
Munkubisa dead area. Nabagambye when I press the button nebasonga mungeri yose nagajjaga mutegedde bwinga nagasaayo nasonga alabye nze njogera enjalo zange nsobola okutandika ate twandika osobola omunyonyola okusanza omuntu mu studio nane bwomunyonyola twateeseteese bino muba muti omusajja nanyigalaga kumanyo keta fennaaba wadde okubuuza abantu nti mwasuze mutateebereza twasuze wakandi bamuze mbage mutege leero ndi kumpewo tebaawulira yadde akasaala sajja naatu ne batugoba fennaaba keta tutuuse bwe tulina ne betunyonyola omusajja era benna tutuula wali mu kati ne bannange bwe batugobye kunanga nezambalira osobadde okwogera erinnya nange ntaluganye bannange wakiri nandinyanjudde ntinsezambu ebikambadde birazeewa banna nga buli kimu kibuze sajja atugobye tugende tugamba mwami Sonko oyo bwe yatugakoolo tetwakola gasomuli nagajja mu ofiisi ngagamba nangambye yo stupid abaise wano okola sotowa kyemukose mwemora I don't deal with that tetufutnawo tutuwedde kati ate wadde bagenze n'omunyonyola amaanyi gatubuza aganyonyola baba wadde show nemutegera yadde nti gakuwadde amanya gammwe bannange bagenze nze saabaawo napulira njagala kati bamala okugenda olweggulo ennyo mwami Sonko yali abwala olina basajja banne banyumyanyumyamu anganikuhe kulita okulaba n'oli mu ofisi leedi yekulema temwana naye omanye ekyabadde okankunyonyole munyumeza baseka kyemufate mutwayo kize nabadde nambasa naye oli obidda mulaga nga takiraba ng'alina sooka ewa oli oli najjawo nze nenkamaliriza ng'ate nze bwensooka akazannyo gaffe gafa naseka naga kale ojja kukomawo ku lwokuna ikubira bannange batugiddemu kino kyamaanyi tukomawo ku lwokuna so tubiyita tutandika okukola tusobangawo emirundi ng'esatu wange ogumu tewali wakola nebagamba going to the studio giro programs bambuza computer gimanyiira nkubeeyo bulati ate ogaana nga noonya amalimu nze nkuba computer naye nga wadde nawotekakasa namwanyi bino oluyimba simanyiamanya angayingira studio tewali waaliwo ogira okuba enyimba nga nyingira buli wanatekanga kakasa walaga pule eno oluyimba lugwayo buli awana nga pule nazanye nyimba kusamba omulundi emisinde mumanyire ebyo ng'ezanyeeko ni mukama wange yenyini yeyajja nga kaakati nife kyotuttira ebyo bawano todda ogwo gwakubiri kyenakola ne baŋŋamba nti waliwo DJ Emma muwulu DJ Michael si Emma bali bamuta DJ Michael kali kejo DJ Michael enabwero okyali kutayiga nti muwulu asulamu nga nzija mulabe ekiro lumu amuga Emma ngenda nga kugulira emmere ekyeggulo tojjanga tolidde onjigiriza ate nina ntegenda ndete kati muzeebu yampanga ekyeggulo wali senga nga nkibikako tinze kusinga mpite manju ngandeetera DJ Michael emmere mu studio ng'alya ngenda njigiriza wanonyega wano okulaba kino pesije ezo tizanyabo omweso mamanyako nga nkuba ekintu bagenda okuddamu okuleka mu studio nga nzanye nenyimba nenza neyesaza Sonko mbuuza wabiyiga likiza nali mbimanyi luli lwalimu omusujja nenga olala twakola kiye aha olala ng'ano osoma amawulire kaakati ebyo nabigwa tutandika okukola nga nkola ku makya Sonko oyo ndeza yandika nosoma amawulire omuvuka bali bamita Solomon Paul Godfrey agamba Sonko tajja kusobola kwawo kusoma amawulire yali agenda kusaba mulimu ku toopu bamanya bavuka beeyiya kati obudde bw'amawulire butuuka nga tewali akola ki agasoma Sonko ampita nali mufubuka gwengeri gyokola n'eddoboozi osobola okusoma amawulire olegafikaga tuyamba kugenda okusomera amawulire ebyokusoma mumaze okola zoya nde twali tunyumyamu nga ngakwata nga ngasazasaza twakyazijamu natekamu obugero bwange nyera kumpe busibye mutenenzoza nankuona ggulire lyange nga ndibata nga ngabikka nyenda ofuluma nga bana bakutekujama Sonko nga mpita mu ofiisi ngamba from today onwards todda mu show y'okumakya ogenda kusoma amawulire
iri mushumba ndentumira abantu bakubane kusumira nga kweka yimba kikuo kimanye ekyo sheba 12 paka sawa nya apada muri dakika ngachani kumanyika sebwano mbera ko katini erienso neberinzenze nagenda ngotamba okubewa ko tuka ku radio abantu bona bampandise no mpayo kana kalima nakutumira nja kontubira nga kwandika mfuse serebo ali atomanyira musoma mara muri batumirira mu tugasonga nayi sagala kumanyira egero manyire ngangamba bo batosoma mawudi because it's okay kuja kuno nyenze ndi mwamani weekend nda wangu yari byatara weekend yokubiri kuma uko ne isao so kama gwenje na limana if you want to come back here come and read news if you're not reading news don't come back here kuma una ngara dakora ku radio nganga soma rubi ngabono ganta kangono ninga kuruga baganze nganda nga bene fulana nagira nabo gagwasanga gabande bona akororera ojja soma akati ekingande tukagala waliwo omusajja bali bamukyatyatirira seka wawe nabweru ng'atunda keeku bwe nasomanga amawulire nga agali kodinga bangenda okuyingira firimu okulaba firimu yange enjogera ndaba firimu enjogera n'amukuba n'amutta jiringo twali tulina bisero byakola 24 season nga ffenna tukutte omugamba banyingira agateeka bakuŋŋanyiza n'abasajja awo tubannange reediyo yaffe y'ekyalo yafunye omusajja oli mumuweemwe ebyensaki alina kubanga bano basozi baddumukazi namuwuliriza engeri gy'asoma amawulire bageya ndi awo kwega eddoboozi lange terifaanana mubiri gwange ndi katumunyuka abagakamba teeremu ng'azannya tteemu neewulira omusomesa ezambaali kulasoma neewulira ajja gasoma bageya ndi awo atalekaga yabikanga manyi katawe najje kibagatambali nga kandi kubalowoozaako nengagala nengalowolesanga nensonga nalozitenda kogerati okiwenda ndikugaku ngasikizo kati nawo nsisero gye jali hano nyekyeyo nabweru nangambwedangu kwetagana twasomya amawulire kuti ngawakafana jangu natula ku CBS nebangezamu nebangoba mulayi yange saategeeranga era kola interview za CBS olw'emirundi 6 oyo batika abangi awo ne balonda mu katabire ne badamala balonda mu Olivia kwaga nendayira n'okugandika nze seriddawa era nziga bankulese nga bangamba okugenda ku CBS nazoga baga ani CBS ekuyisa bakono nti ani nze mmwe nabamala eyo okuvanyuma nabegana but that's how I started radio netandika okukola ku Tiger FM bana akakolawo katono awo sirikidde bankubira nani akakola nozi omwaka gwali gumu bana tandikawo mu July 27 ogwawa naawe ate radio yekyalagaba omusaala yadde ekikumi teri naye nga yise kakubuli nagenda nga nempoota nefuna sente z'okuyiwa mu generator amafuta gekikidde era omukama wabwe nagamba radio evaako ejanga oli awo tefina amafuta njagaawo nogenda noleeta ekitu nasomanga ebifulumite mu mpapula z'amawulire nga nze nogenda okupoota nenempulira amawulire ogasoma sokona tawulira ebifulumite mu mpapula z'amawulire ng'okolaawo ntandika okufuna ku musala ku metro nti bwenvaawo osirikidde ankubira biseera byali agala ku metro FM angamba tibeetaaga omusomi w'amawulire wano nziruka ngendayo nali ngenzi nakubukedde kusaba kifo ngambuza abantu babiri bampite nsirikidde ankubira ti eyo vaayo ababukedde bazijjangu ono wano nina amaanja naddinya na booda ngende wansirikidde ntuukaawo nga bakosa interview nga nsomamu bala okusoma mu mawulire nga Captain Babu ng'ajjangaga asooka asekwe baabadde asoma bulungi naye anzitukiza CBS tobazire ya CBS omukyala omukyasifa namuli yali egamba ate ebirozo lya CBS kibi kaputeni ye yabika maama wange kale nga balina omumukombisinga nti onandowozanga bulawuli omuntu asomanga ku CBS it reminds kiwenjukiza maama we n'abeera down ndowozanga tekiri nakyananga osobola okukyusa ate eddoboozi luno olikakkanya nemugamba mukama wange ate eddoboozi lyeryo kati naasoma ntya ebirabo byaggwanga nsimiranga addemu akolemunenkolamunenkolamugaoke nampita nanga kakati mwana wange osome bulungi era tukuwadde obuli nze babu soogera kyesikuwe omwezi tugenda kuwena 7,000 yekyo nanga obadde ofuna meka gyova
olinge na asatu mwezi era sisobola kujja wano erimba de fransa mwezi ate wano mumpa musango ye ledio za Uganda nzima badde kutaiga bwe badde kwasa mwezi dayo tuka bamusango nesoka nengano okujja nzira yire nemalanda was a week bili basatu gasize ngobamba nasikita kwa cheche alikuwa tolapa sente kwa mfano msamsija kikolera ne kuba ngane kutaiga ne metro always in Yama. If I want to go higher, I can't roll it. They just say, you know, there's money thing. I just need to carry a young Yama. They will go around us. I a Kumi or the India, young with an agent. If I mean, then I can't from Sana to our Kumi. Wow. I'm trying to come up Kuranga muti. Ngandi dinanga kama manja kenino kwa ne uranga mikwano jange transport yandita. Wali mkwano kwa yaprango 10 oro. Bajukira nali nyanga egari ya 10 okupenda bweru paka bwayise. Neninya bisatu paka kumadiro ne sebina. Era neza bone neninya bisatu ko mawuru kusamba. Ndinga ngenda kanusu kusamba nakugenda kwa. Metro mara ubanga. Acha uneninya. Namaliza wodale banko awe najjayo okusoma digabi diga mwenyingire bya radio n'ibingira ne akatadde okusoma ne byumula leero munchaza kasiri eggwanga Innocent ya banda yaliwo yaga zambali mutulire mukaawo ne tuwa ne nkola so bwe ko tasite kwango yumanyi yali yikirira mu makati mu shulaga ukabi kwa ni amazi kwa zamba nenga how old are you when are 21 or 20 nani muto ndabika byo nyola nenge byo modu kinga kufira mama Romaro kusoma koze sinayo yebo sabe tukakuya para kwa kubawa sinafuna nyose ne ikwebaziza ukora burundu nabale bitwalo 10 nali omuntu kuwe bitwalo 10 ngomwezi nasasula 10 yali ngamba de milioni 8 nasora mkavuga kudedda nga sitikize ngamu kama ozimpate nizitwale Eso zinakwata n'enziru enkera because nalina ba sekanja ko hendule naye abana banja bo ndanga babuza musonede wanga baga musonede ku mukazi school of therapy kabona bogera umukazi ngatiri ku ngabona promotion ne umukazi tutate foka sede zo nyine zinakwata n'engena ne social registration ndaba nse wanda kusoma diploma in mass communication journalism ezo zonyine kasi kwa ngazi yangu because on the social registration we had a group of them yo kama diploma n'engene ne politics n'engene ne kwa kuni yo kubi na yezo zinatandikira bana kamara diploma yangu we natunguru mutongora wangu samba twanga nomusomi wa mawulira na twenty kulizana ku metro liwanga yangu uko oine papula bakubye kubya abana kika byaliwo biri mwenda wo right bakubya abantu abatayina papula ku radio ngezange mpyato ngo fresh mukanze zirina wena contract ne gold sirina achangu tugezemu ngene ngangeza kuja fighting anja ngamba when I started work pakati obuzi wali gamba babu zimbao mama babu yaja ku graduation party yanga muzee yeye abantu musajja kwe orokwa wakirizo mwana wange okudayo okusoma ngate bwakole wonga tomugoti mukuwa ta mukolere papa ndoza babu na roza tera ndi mwana kati ngendo okumusaba ngenda nchewa ngandale mwecho okera bonagendo mukaga njuwa mama uya kugamba ati ekinde bawe kiti bakuba transmitter kati nakola naduka budusi agono koya muri kubisi mbana akagamba nabanje nasoma mwarawe bali bamita Flavia muteteri ya mugamba izambaje atusasomena mawuliro kufuyi baba ino busungu ya kugamba buzi moto kakozija mbana kuruma kwe ngemuruka ya babu epaki misi Nenzira manje mukamanya amusajjo nambe kukada fukene akazende mutabani alikala wada bitande achitegedde sajja tuteri atanga baba atikubiti walinga wo musayi neno babu bambire ko yali yayomba yali akoziza kozisa na mara myaka ngesa 2008 2010 kwa na 11
kuzizza kwangera okubanga nfunana mwezi yanyongera era banga kuba nali nkola ebintu nga mpeereza omupiira nga nze producer nkola mu production nga nze kola program za byobufuzi nga nze kola ey'eddiini ekkanisayo nga nze nsoma amawulire nga genereta bwefaze n'ogenda ekola okola omulunguuti nga ngenda ne musa nalina bingi kale nga kikyowooza mutokikoze nekyokola ebira mutunundi abaana ennaku zabali mu media bagambano ebyo tuyiseemu nga byonna oteeka okuba ng'obikula kakati mulaba ayingira kati ebyo abanagamba katongo tekikweka yitegera naye nga olwedde William yali kulina mpaika yali yamuza ebyapekotatuza relax go and see kati ebyo baabimalanga abakulu n'abakulu era okulaba nga nkubiranga ngamba naye wandize n'onsiibulako wate wagenze nafuna kugenda musibula taata nkwagala nnyo naye kino kyaze nsigaza omukwano naye tube nga twogera naga nkutadde genda okola naye nkoza biredere tubadde ngenda gibawoza sijagala ndibuka badde tunuulira gwe n'abikke omanya abikke mukulakulanya reediyo eno ibiriyemu kitugenda kuwuza obanzeeyo bababadagalo jimba omanyi mukama wagamba ekinooyanga akikuwadde kati ntandika okukola ku biiti biiti empadde byetusibirabangako omusaala empadde insurance kaadi empadde ennaku bbiri ez'okuwummula empadde driver emmotoka ennona ewaka n'enzizzaale driver balwayo nemmala njogera nti yaluddewo okunnona punishment ninga katunda mwange gasibira bangakoze abadde asiimuse mama nyama emmotoka epakinga okalekonga titi sambaali omaso nga kyali bise nzija nenga katonda wange ndowooza ntandise okumeruka mbonna akakolayo emyezi 5 essimu CBS oluvannyuma okwetegereza ebbanga eddene n'okulondera mu interview z'obadde okola wano nyinimu Ssaabasajja Kabaka asiimye ojja oweereze ku leediyo ye omutima gwekyo ekigambo kimanyi otuula wekka mu nnyumba ng'olaba nga Kabaka akulaba otuula nga olabire Buganda obulittekutobeera buti bwetegero gamaabeene ng'asiimye mangu naye nga nalinamu kiri eky'omutima ogugumye ngamba aba Kabaka yasiimye bajja kumpeereza emmotoka ekyokuna nembeera nenkola mbanja awo nga wayise emyezi ebirala 3 kati awo kaya gamumayina ng'erinnya lyokakaya gamu okulingira mu matundu owekitiibwa Godfrey aya oluwa ekupiitiyaseekona okola ki balina akamana amawulire nga linnya ojja ebulange bw'otuuka ebulange bakuleete mu ofiisi yaabwe okola kigwe ngeyo na booda kabagagala abantu okola bulungi alina emitego enanga awanene wetujja okutandikira kubanga awaali wanzise nagenda okumusiibula nanga oyagala ki okyali mwana emembo gyagendayo ngaomaze okutula sooka okole sente amachimana ate giving efaitwa yali ankaaga bagenda bampa emitwalo 8 okay so how much money kubanga pipe yali lagenda okukwasira ng'agenda ku research yayita nga aba research fine officer research yayita aba research omusajja ono akola atya ngajjeka research ngayogera ekigambo kimu when you happen to find a good talent never lose it era bigamba Raymond yali omuwandiisi n'abagamba nti nambuuza ssente mutaze nnyinza okukuwa n'owulira ng'okukakasite owulira bulungi yasibyeesi n'obivaako genjoona ng'asaga tobadde mpentwalo kakajala $2 million najjayo akamakula bwali mu nsawo nayita Raymond I confirm $2 million to the bad person because starting from next month n'akasaininga n'akamwa go and do a new contract for him katafe mwana awo tujja otandika bajja tujja kukomawo neeneeno nze ebintu nina bingi byembonyebonye bajogera owekitiibwa yampise twogeddemu
nona ngambye hiyo ni very simple because kwa napa the contract kurunyi rajipanga na mwezi ri okandikira wiki ejo ngere bulungi tukoma awo